Minisita wa Ssemateeka n'Obwenkanya Nobert Mao alumiriza munnabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti retired Kano Dr. Besigye nti yennyini yakeereyeza kkooti okutandika okuwulira emisango egimuvunaanibwa egy'okulya Munsiye Olukwe ng'ayita mu kyayise Katemba mu kkooti. Ng'ayogerera mu kutongoza nnamutayika wa woofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti ow'omwaka 2025 okutuuka mu 2030 mu kibuga Kampala, Mao ategeezezza nti oludda oluwaabi lweteekateeka dda okutandika okulumiriza Dr. Besigye wabula nti buli kadde Dr. Besigye emisango agyongerayo. Mao ategeezezza nti oludda oluwaabi lwafuna dda obujulizi bwonna obwetaagibwa era n'abajulizi baategekebwa dda wabula oludda oluwawaabirwa buli kadde lukanya kusaayo nsonga ndala mu kkooti omulina okuddukira mu kkooti ya Ssemateeka nga lwagala okubaako ensonga ezitaputibwa yekyayise okuzannya jangu nkwekule. Those who are supposed to be lawyers chosen play politics, the judicial process. So wherever you pass, the moment they say you're a prosecutor, why have you refused to prosecute Besigye? But you are not the court, and you are not even the ones delaying the process. Constitutional reference, the suspect wants to choose his own court, he wants to choose his own judge. This is not like a wedding where you have risked the venue. This is a criminal case, so they should stop the drama so that you people can do your work. Nobert Mao bw'ati asambaza ebigambibwa nti gavumenti ya Uganda yeyina omukono mu kulemesa Dr. Besigye okuwozesebwa, ategeezezza nti oludda oluwawaabirwa kaakano lwasalawo okuzannya buzannyo okwongezaayo okuwulira emisango gino. Bw'atyo Mao ategeezezza nti waliwo n'ekkobaane ery'okwongera okuwuddisa bannayuganda abalowooze nti gavumenti yekiinamu omukono okukumira Dr. Besigye luzira. Besigye n'omuyambi we Hajji Obedi Lutale ne munnamagye Kapitaani Dennis Owola bavunaanibwa emisango egy'okulya mu nsi yaabwe Olukwe, nga bano kigambibwa nti baali baluse Olukwe olw'okuggyako Pulezidenti Yoweri Museveni nga bakozesa eryanyi era nga baatuuzanga n'enkiiko mu kibuga mu nsi okuli Buyonaani, Switzerland ne Kenya. Bano bonsatule babadde mu kaduukulu ka poliisi wamu ne mu mbuga ne ku meere eruzira ne mikono egyaba ebyokwerinda okuva mu Novemba omwaka oguwedde 2024 okuva lwe baakwatibwa okuva ku muliraano Kenya. Ng'ayogerera mu kutongoza nnamutayika wa woofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti, Ssaabawaabi wa gavumenti Jenny Francis Abodo ategeezezza nti woofiisi ye yakalumiriza abantu yakawaayo obujulizi obuluma abantu ab'enjawulo mu misango egiwera 9,000 mu bbanga lya myaka 5 era nga waliwo n'emisango 68 ku buli 100 egisonjoddwa nga gisinze abavunaanibwa. Bw'ati ategeezezza nti woofiisi yeteekateeka okwongera okuzimba ekifo ekyenjawulo mweneeteekanga ebintu ebyenjawulo ebyenkizo ebikwata ku misango egy'enjawulo egibadde gikolebwako woofiisi eyo, ate era n'okwongera okuzimbira ku buwanguzi obutuukiddwako woofiisi ye mu byekiramuzi olw'okwongera okunyweza enkola y'emirimu mu woofiisi eyo. A lot of focus on training to make sure that before actually the cases are heard, the judicial officers, the prosecutors, even the defense lawyers, and all actors in a particular case are actually trained. Then you go in with trauma lenses, with victim-centered approach, and it has paid off. Now we are at 81%. For anti-corruption, we are at 90% because of prosecution guidance. So all the cases that come into the system are actually cases where we are very confident we are going to get it. The cases that we know we cannot get a conviction, they're still under inquiry. That's why we have a good number of them under inquiry. Bannaddiini mu mukago gwa Joint Initiative for Strategic Religious Action Uganda balabudde bannabyabufuzi nti bewala okusiga obukyayi n'okukozesa olulimi oluvoola abalala naddala mu kaseera kano ak'okweteekerateekera okulonda kwa bonna. Bannaddiini bagamba nti ekiseera kino olw'okuba bannabyabufuzi bangi bali ku kanaayo kyani tebeefiirayo ku kukosa abalala, basalawo okukozesa buli kigambo kye balowooza nti kiyinza okukakanya abalala mu kifo ky'okuyamba abantu. Bano abakulembeddwamu yaliko omusumba w'essaza ery'eggulu mu Ekereziya Katolika Kitaffe John Baptist Odama basinzidde ku Hotel Africana mu Kampala mu nsinkano yaabwe y'okuba tooki mu buweereza bw'omukago gwabwe mu myaka 5 egiyise, ne bategeeza nti si beetegefu kulaba fujjo n'obuvuyo nga bweyongera mu kulonda, kwe kusaba abantu abakwatibwako ensonga eno bafube okwewala obutabanguko mu kulonda. Omusumba Odama era bw'ati asabye bannabyabufuzi kubanga
asabye bannabyabufuzi nti bafube nnyo okutangira obutabanguko kubanga ebasinga okuvaako embeera efaanana bw'etyo eyinza n'okukosa obulamu bw'abantu. Respect yourself, no matter whichever religious or what political views you have, respect one another. 2, think about Uganda. Uganda is your common voice and a common purpose for why you are in the politics. If that is true, our motto says, for God and my country. So the two should go together. Respect for God and respect for the people of Uganda. Promote one another. After all, your manifestos, what do they aim at? Whichever party is there, its manifesto is to make the country better country. Suppose there was an agreement to have all the, what you call the manifestos together, you would find a sequence. Omusumba Udama mu ngeri emu asabye gavumenti okwongera okwesiga bannaddiini era ekwatagane nabo okugiyambako okubunyisa enjiri ey'emirembe mu kifo ky'okubaboola ku nsonga y'ebyobufuzi. Dialogue is very important. The church or the religious groups, they have their own views about education. And the government also should listen to this. We listen to the government, but we should agree where the common humanity is promoted, not undermined. I think that is very important because if some of the practices are not in line with the real promotion of humanity in general, it is not okay. Yeah? Mu mbeera y'emu Sheikh Abdallah Aziz Ssennoga atamuzadde ku lwa bannaddiini okuva ekibuli ng'akiikiridde n'abakulembeze mu bika by'Abaganda asinzidde mu lukuŋŋaano olwo n'asaba bannabyabufuzi beddeko. Ate nga abagenze mu byobufuzi bwenzira sayidi eno ewaffe bonna bazzukulu baffe nga tetwawudde mu ddiini ki gye bakoze eki ate era ffe Buganda twesanga nga tulina n'emikago mu mawanga abaana abajjwa abamu be tulina ba mawanga maki malala bonna tulina kwekumakumira wamu ne tufuna message nga yeemu ebeera nti bwe tuba tugenze mu bintu bino ebyokulonda byaddakiika emu naye ekika kigenda kusigalawo eggwanga ligenda kusigalawo ensi Uganda egenda kusigalawo tugenda kusigala nga tuli baddugavu Abafirika. Senkulu w'omukago ogwa Joint Initiative for Strategic Religious Action Uganda, Otingu Collins Otim, agambye nti omukago guno ogubaddewo okumala emyaka 5 nga gutakabana okuzza obumu mu nzikiriza ez'enjawulo n'okukuuma emirembe. Christians and Muslims were not sitting together. They are not. That were a big gap. And like I said, this program focusing on promoting freedom of religion and belief. And we are working with Christians and Muslims. And now we see that there's a lot of collaboration. There's a lot of coexistence between the Muslims and the Christians. And our participants have testified that now they're able to work together. They're able to coexist. And in one of the regions, actually, the Christians contributed money to build a mosque in Soroti. So these are the things that we are seeing happening as a result of this program. We have realized that freedom of religion and belief is part and parcel of our being. Akulira akakiiko akalutakabanira eddembe ery'abasigansimbi wansi w'amakago bwa pulezidenti aka State House Investors Protection Unit, Kano Edith Nakalema asabye abakulu b'amasomero batendeka abayizi nga bakyali mu masomero akabi akali mu nguzi. Nakalema agambye nti ebikolwa ebikyamu ng'enguzi n'ebirala oluusi abantu babiyiga bakyali bato kwe kuwanjagira amasomero okutandikirawo okubabuulirira ku kabi akali mu kwenyigira mu kwagala ensimbi ez'amangu. Bino Nakalema abyogeredde ku ssomero lya Kitebi Secondary School ewankulukuku mu division y'e Rubaga bw'abadde yeetabye mu kusaba okw'enjawulo okwategekeddwa omukulu w'essomero eryo Haji Muhammad Kamulegeya okwebaza omutonzi olw'ebyo byamukozesezza mu myaka 5 gy'amaze ng'omukulu w'essomero eryo. Bakola bulungi excelling bakola bulungi nnyo, they are excelling in academy. So tubadde twebaziza Katonda binene nnyo byatuusiza Kitebi Secondary School okulaba nti ly'essomero mu Kampala lino eririnemu NRM manifesto olwa excellence n'ebikola ebituukibwako mu bukulembeze obw'emyaka 6 eya Haji Muhammad Kamulegeya. Haji Muhammad Kamulegeya agambye nti okusomozebwa kubadde kungi okuva lwe yatandika okukulembera essomero eryo. Era n'amalala mangi n'okusomozebwa okulala kungi kwayise mu masomero gya Zaito okutuuka Ekitebi, kale nga kisaanidde okwebaza omutonzi. Badde bangi bannaffe batuleko naddala betulinako ensonga naddala twatandika nawo omulimu guno naye okusobola okulaba nti Katonda akyataddewo n'ebyo bikoze emyaka gino kibadde kya buntu bulamu okumwebaza. Era omugenyi omukulu mu nsonga eyo abadde Kano